oliawo nti atunda anoga apple naye onakululayo tumuguddeko era nga tugenda kuba nti tumubuuza atubulire gyabulidde Big Trill ogamba otya Big Trill jendi ani agamba ntunda apple ebigambo byatambula awo naye nga tetunaba kutuuka wewo nze mbanga wakutunda kintu at least ntunda fene si apple apple zikuswanya ntunda fene atinda bayali mu center. How have you been? I've been okay. You look nice, you're dripping. Thank you man, thank you. It's just blessings I think. Okay. I guess. Obadde obuze otubuzeko ku maaso obadde ludda. Mbadde Nigeria for 2 years. Nga njiga industry tegera no kuyiga fene tulina kubeera wana ate all the time. Tulina kuva kufuna culture yo kutambulamu to go out and see other countries and how they do their things. Kati Nigeria manyi right now in Africa yechasinza okuba music. Otegera nikati rema yazewa na Nigeria. Otegera so nagenda nange ndabe how they do it okuyiga one or two things. How long have you been in Nigeria? 2 years. Nagenda corona tana kola chi. Then lockdown ensange yo byonna kati ndakumya guno mwaka. We believe go mu kuba artist abali basinga kati amaanyi awo mukasera wakubira oluyimba lwa party after party ne lugoinga viral in fact worldwide ensona ne okutegeera but unfortunately no dropping out nitugamba titi omusajja no sirika abantu ne babisala nti olabika wagenda Canada kutambuza nanansi kunoga apple yali fene and the career yange I think it has always been like that. I always take breaks and I learn. Then nenkomao always in taking a break nenji gave into then nenkomao manyi buli omai nengeri jakola kintu kya music wala aba releasing a music buli mwezi wala releasing a music after 3 months wala bakuba concert buli mwaka kati nze omuntu ajja kuba oluyimba then I take maybe a year kubanga njagala nnyo Peter Miles and I used to like how Peter Miles used to do his thing. Teleka industry kumu dictating ila releasing a music wayagala nga manyize ndi perfectionist kati nyizo kuba mu studio neko ya nyimba nga 5 nenga zona sizagala osegera nyimba weziri nenga sizagala nzenga wa muyimbi ne sitazagala kati paka wenkola olimba rempuliranga abantu bara ne party after party ne CD wagadde mukwano gwange yangamba releasing kati I'm very self critical osegera kati na mbere yo nenkola nyimba ne sitazagala nenga moja but that's also that my fans about the music wange bafuna music mambi omulungi so I self critic a lot nenga music aja bwateranga okuyimba ennyimba before nga tonakuba that mega hit ya trending gwo mu ku basajja abali basinga okuyimba hip hop wano mu ggwanga Uganda nga womanyi culture ya Uganda nti hip hop tebamutegeera nnyo era abantu baali nga tebatera kubawa matu nga gwe n'abasigadde nga banavyo naye wakuba hit ate noduka hit yakusinga amaanyi nolaba nga tolina kyakuzzaako nofuuka wano hit wanda oba nedda so mbadde ne hit before party after party but party after party was not a hit. That's an anthem. There have only been 2 anthems in Uganda, I guess. Maybe that's City Allows and Party After Party. They're different songs. So nga nkugambye nzewe ekintu nakyankola munaye nsooka nenzire wange nenjiga ebintu ebipya kati ame producer nambadde njiga production enyimba zijja osege enyimba zijja gotofaayo enyimba zijja Big Trill kiki ekyakuleetera okugamba nti kale kosoke ogoyingemuko mu break okuba nti ate first of all the break yali sinze yagamba kangenda mu break ensi ya shutting down so nali ku tour Ati banno basigala bakola abayimbi zeksi birangirangi yaviirayo mu COVID-19 ate go already waliyo ino oluyimbo lusinga nze nali Nigeria nga producing new songs tukola ko party after party remix ya Rico Sean Paul Cardi B and Lil Baby because of COVID they didn't release it then but they're also planning to release it so yaliko nze DJ Snake Sean Paul Cardi B and Lil Baby enyimba ngambe nyimba weziri naye kati ebintu byange munaye sibya kupapa nze ndi artist different music mu releasing usually when I feel satisfied enough to release the music osegera naye nyimba weziri zijja. I'm sorry to ask you this because waliwo allegations ezali zitambula ngaawo mu maaso mu bantu naddala abali ndoza connected nawe ababisala ne bagamba nti olabike Nigeria gye wagenda wali ofumbiddwayo wafunayo omukyala ate nawe tonsisa nawe nedda ekituufu kyekiriwa tolinayo family nedda sinayo family so tolinayo mukyala tewafumbiddwa sinayo abantu babulira nkomyewo wane Uganda munaye nonya mukyala
nakati singa and searching we tuli kati myaka ebiri obadde okola kye Nigeria badde njiga production engeri industry gye moving ago tewebuuza kulaki abo Nigeria bali successful nyombu ba artists bameka abaze Nigeria guno mwaka banji kati tunafa tulina okukyusa ku bintu tulina okukyusa engeri gye tukola ku bintu tulina okuyiga okitegeera I had an opportunity mbu ndali ku Nigerian label nga they can have me in Nigeria for a long time nengenda nenjiga ebintu nenjiga industry yabwe nenjiga structures zabwe of course Uganda si Nigeria ekikola eri mubusige kikikola wano naye ate at least kiba kirungi okulaba angera bantu bakola ebintu nojja nolaba we can maybe implement some of the things here or we can't but you know just make the industry move forward nali njiga nalo ogenda kulaba ebintu byo nali njiga what's so special about Nigerian artists that Ugandan artists don't have because tuba tutunulira era nga trendinga 5 years back abana Uganda try to sing Nigeria musically naye kati abana Nigeria batabuse 5 years back sabo sije baina P-Square na D-Banj nedde nafe twalina kamiliyoni twalina bebe kulu zendoza kino kyekizibu abantu bagamba Nigerian music banaye tumutukako D nga bakikuba nnyo omanyi olobadde kawo ngo concentrating ku muntu mulala kyakola gwe noyerabira gwe kyokola wotunula industry yaffe cricket over kati wininwa jajuza zawe yagikubye gravity yagikubye tukoze progress finga aba Ugandan artists yalinga venue yabayimbe bavebwe ne kati we local artists kikuba so your progress ne people are not looking at that progress that's progress tunulida ba Nigeria ne bakola naffe ngaffa Uganda music industry ekula siganya ba Nigeria bakikuba nnyo okitegeera and it's good to see and maybe copy a thing or two na ate tetwelabira mbu naffe abana Uganda ne Nigeria music ne Uganda music industry we have made big strides in that venue nenenga cricket over kati abantu kali bajje ne bajijuza edde shows abana Uganda zalinga kati cricket venue ntono let's get tukoze progress so let's not over concentrate abana jenga batsinga nyonyo twelabira mbu ati naffe tukola ki progress wafe progress mtono naye wali so let's concentrate on that to building it. So are you coming back officially in music or concentrating nze kuba nti okola production byonna ne party after party I'm producing I know so I'm a producer I'm going to start my own label and of course I'm going to be an active musician. Onasobola okudda mu competition kuba katulabe tabuse abaana baleeta endongo abaana bali week day to day abaana bali baleeta endongo na kuda party after party baita bazireta kati tabuse yobadde abaana ennaku zino bayina endongo big tree ate emyaka gigenda tete achuka mu mmere gye bali mmere yemu no basically I'm never worried about the competition competition is not the reason why I make music. Yes. The music mukwera bafani banga bampagira ne love yange jenna for music. Otegera ate bafani yabakola hits. So enzo releasing enyimba zo 5 bafani bagala mulumu eyo foka hit. So munai me I concentrate on ebinzimba bafani ne music. Competition yabamanyi. Ngatukuta wali oyina management ya Nigeria. Are you still with them over for now, yes. Nenga nkugambye most about to start my own label. So ngenda renegotiating a contract nabo. Kubanga nange nkuze nange kati njagala kuyamba abana Uganda abato ba artist abalala. Tulabe engeri gye tuke Nigeria ne worldwide. Okitege kyengamba. Byenjizeeyo kyovola bankugambye mbaddeyo so that if I have a label, I already have abantu bimanya Nigeria otegera ba distributor ba promoter bimanya eyo kati mbane artist wange nange nsobola kuba kubira kasimu ne tuyisaawo artist otegera so there's a connections embadde nkola so okay makona yena munkole outro yange tekayo gwe kale